Bakkansala batuula ku lukiiko lwa KCCA basabye wabeewo ekikyukamu mu kibuga Kampala kisobozese abatembeeyi okusigala nga bakakkalabizaamu waakiri babafunire oluguudo mu basobola okuba nga bakolera egyabwe nga tebatataganyiziddwa. Bino kubyogera twetegekera ennaku enkulu z'amazaalibwa g'omwana wa Katonda era basabye ne paaka enkadde ekyaludde okuba nga eggulwa nga bayikwasa okuba nti ekyagenda maaso n'okuba nga ezimbibwa eggulwe kisobozese abantu okugyeyambisa mu biro bino eby'amazaalibwa g'omutonzi. Erikwata ku batembeeyi. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde wano ku City Hall mu Kampala okwemulugunya ku ngeri abasirikale ba KCCA gye bakwatamu abatembeeyi. Tugamba tubateeketeekere kibaddewo mu nsi zonna mu mawanga gonna. Tuteekwa okufuna enguudo ne tufuna obudde ne tugamba nti okuva ssaawa 10 kubanga waliyo kafyu ya ssaawa emu. Tuyinza okugamba nti okuva essaawa 9 okutuuka essaawa 12 oluguudo luno bakolereko. Oluguudo luno bakolereko abantu abo nabo bategeera tebajja kujja ku Bank of Uganda kirizo buta akatale ko wino kumpi kagendamu abantu abasukka kumpi mu mitwale 10 buli lunaku ekikubo kiyingiramu abantu abasukka akakadde buli lunaku tetwagala tubuzaabuzo tulowoozese nti nno bano abatembeeyi abali ku streets ntino awolumirirwa nnyo abantu ba bulijjo okusinga ekikubo n'owino zewakkiriza zo ne zikola. Basabye ne paaka ya taxi eggulwewo kubanga abantu babonaabona nnyo nga batambula nga bagenda mu nnaku enkulu. Mwenna mwali mu press conference ya minisita n'agamba nti paaka egenda kuggulwawo December. Tufaayo ne tubagamba nti ebigambo ebyo bya bulimba paaka baagibba tuzanzize. Mwenna mwakiwulira. Era tukola ekisoboka buli kimu okulabika nti tukwata paaka ogijja mu bubbi bwerimu okugizza. Twagala eggulwewo mu bwangu ddala. Era bweteggulwawo ffe ng'abakkansalas ab'ekitongole tugenda kwegatta ne bannannyini taxi. Tugenda kwegatta n'abavuga taxi n'abantu abakolerawo bizinensi byonna era tuwadde okutuuka mu January tetwagala kuddawo kintu kyonna kwekwasa taxi eyo tugenda kuddayo okugiggulawo naye ku mulundi guno ekyenjawulo titugenda kwegatta n'abantu bonna. Wabula ssentebe w'abatembeeyi Ismail Mubiru yeemulugunya ku lyanya eringi erikozesebwa KCCA mu kubagumbulula nga bakakkalabya emirimu. Ankulembera ekibiina bakiyita Fuba Tukole Vendors and Workers Association. Council ezetugobaganya ebbanga eddene era ddene nnyo. Awagidde endowooza y'abakkansala okubateekerawo enguudo kubanga kyali kyayisibwa dda. Era ne tuliteekako ne tusaba ne yunifoomu byonna ne bibeerayo mu City Council naye obwo bulyabulyake kuba naffe tuli bannayuganda tukuba omulanga nti balina genawuliddeko nti ebikwekweto mande bigenda kuba bya mutawaana nnyo nkubiriza oba nkuba omulanga Minisita wa Kampala Ukulu muli mu KCC Ukulu walondebwa naye Ukulu tolina kye watukoledde tolina kye watukoledde naye nga walondebwa ne batuuka okutuuka nti bagenda kuleeta amagye okukwata abatembeeyi manda bagenda kuleeta local defense bagenda kwongera ku poliisi si kyekikulu mutegeke KCC yateekawo buli kimu ebbago weeriri nirako ne kopi nti amateeka bagenda kuyisa enguudo Allen Road na Mirembe Road enguudo ez'abatembeeyi bakoleko nange seetaaga okutembera koleko Kampala Road neffe lwaki tuyigirizibwa buli budde. Bya Sally Hakim ku Russell TV Omunnyo.